Balugera dda nti Katonda w'abaavu oba Katonda w'abo abali mu bwetaavu tatera kwerabira. Just kabeera kaseera buseera kabanga agayadde okubanga alina embeera gy'atuusaawo. Naye wenjogerera kaakano abantu abasangibwa mu ttundutundu erimanyikiddwa nga eryakawempe ey'omumambuka bazina babinuka ku kira akimezezza kwa njala. Anti wenjogerera kaakano omubaka waabwe omulungi omuwagalwa w'abangi nani other than Mr. Updates Honorable Muhammad Seggirinya eddoboozi ly'ekyebando yatonyedda mu ggwanga lyattu Uganda yeegiriisa ku kira kigottantula. Embeera ya Seggirinya Muhammad egenda okugaga olwamutwala mu kkomera ne bamusiba ku nsonga ezigambibwa nti yeegiriisa oba ne yeekuusa ku bikolwa eby'ekittabantu ekyali e Masaka. Okuva ku olwo obulamu bw'omubaka ono bwagenda matigga kira ku katini kumutwala Kaganga. Naye wenjogerera kaakano weewaawo Seggirinya Muhammad bwe basiibulwa okuva mu kkomera ne munywanyi we Alan Siwanyana omusajja owa bwino. Embeera ya Seggirinya Muhammad yataawa butaawi ku kira Kamulali Muganda eyabaleetera n'okubiteekamu engatto okugenda mu mawanga ga Bulaaya okulaba ogwali. Kigambibwa nti Seggirinya Muhammad okusinziira kw'abo abamuli okumpi yafuna obutwa obadde bugezaako okumubala embiriizi era n'addusibwa mu ddwaliro erimanyikiddwa nga eryansambya. Awo yamalawo ebbanga ddene kaabula kata abennyike mu ggobe, wabula oluvannyuma ennyo yaddusibwa ku mulirwano mu ggwanga erya Kenya kipayopayo mu ddwaliro erya Gakani akulunguddeyo emyezi 6 bweddu. Wabula wenjogerera kaakano mu wiiki eno yennyini gye tuli okwegiriisizaamu ng'ennaku z'omwezi zabadde 24 omwezi ogwa Ssebaaseka olunaku lwabadde lwakazooba yasiibuddwa era n'atuuka mu ggwanga lyattu Uganda ng'embeera eri weewa. Abamu ku bantu enkuyanja ab'omugaso ennyo babadde asuza ku tebuukye ku kirankoko ya mutamiivu kwe kuli nnyina omulungi amuzaala. Anti ono Seggirinya Muhammad mutabani we ye yali buli kimu gy'ali, ye yali taata ate yali omwana. Kyamuviirako n'okwerekereza byonna bye yalina okukola ne yeewuubanga mu makooti entakera naye nga mpaawo kisa kuva mu abo abaali bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Seggirinya. Mu ddwaliro ensambya yeewuuyo Bukolokolo paka Nairobi. Naye wenjogerera kaakano at least maama musanyufu. Obulwadde bwa Seggirinya bunjigiriza ebintu bingi ku dduniya eno. Buli muntu ku nsi weetaaga okuba ne mukwano gwo asobola okubeererawo mu buli mbeera. Waliwo omukulu ku mutimbagano akozesa Mr. Kawempe. Omwami ono mu bulamu bwa Seggirinya Muhammad bali bati ng'enjogera y'ennaku zino. Buli wamu kwogera mu malwaliro Mr. Kawempe teyabulangawo eri obulamu bwa Seggirinya. Nange kennyini namutuukakoko ne mukubako ebirozo bwe baali bakyali mu ddwaliro ery'ensambya era nga wali okulaba ng'akuuma omubaka Seggirinya Muhammad. Bannayuganda nkuyanja naddala abawagizi b'ekibiina ekimanyikiddwa nga ekya National Unity Platform keekadde okwesolooza kitole. Twebaze Namugere Kadunda olw'ekirabo kino eky'obulamu kyakyalekedde Seggirinya. Bepo twongere okumuwongamu ssaala. Namugere Kadunda atalyanguzi ayongerere ddala okumusoosa addemu akwasaganye emirimu gye gya constituency kossa n'emirimu gye entakera egy'okusannyalaza omutimbagano. Nze omwana Soda Updates tugenda zireeta nkuyanja. Tovaawo ku TikTok account yange omwana Soda, YouTube Expo, Facebook omwana Soda following. Mukama Katonda akunkuumire kulwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Expo TV to the world.